tufiire kati tugenze tutambulira ddala mpola mpola sebuli bwebuziza ekibuzo ekirungi 12 tuba tumaze emirimu gyaffe saa 12 muba munyuse tutawaana sitawaana kujja naye kakati bajjajja bayinza okunsindika eno ekiro ne baŋŋamba Saalongo gendera mu mbuga saawa ziri 6 gwa kiro era oluusi ebiseera ebisinga onsangamu kuba ntera okusulamu ekitegeeza obadde olimba ntera okusulamu nga nnindirira abantu ngaabo ekigwanyiza asobola okujja muno kubanga kaakati ebisonga bino bangi babyettanira ate bangi babireetamu obuntuntu kati ayinza okujja saawa ezo kumbe aleese kasemufu akazinzezinze akaleete muno aganye ekifo kino nti kirimu ate amala aleete ab'ebyokwerinda baga nti twakwatiddeyo omuntu ekitaliikyo ensobola tukikuuma butiribiri kibeeraawo nga kiriki alibaawo n'alijja n'aliddako asobole okukisanga bisolo ki ebyo tuyinza olabako muno temuli nkima enkima mpitirivu naye kati zirabika zirina bwe zaaliridde zirina akabugo mpitirivu omulabi wa Data TV omulungi ndi ne Mutumba ndi ne Mwami Sebuliba tulambula embuga y'omusambwa Kkungu ekulemberwa omwami gwe bayita Sebanaakitta ekulemberwa omwami Sebanaakitta yeddira engeye bamuzaala Kasozi yeddira nkima bamuzaala Kasozi eri ewaffe ize gyenva kale gwe tukwebaza okubeera nti otulaba bwe tutyo tulambula olusozi Kkungu batugambye olusozi Kkungu lusajja lusajja luwasa buwasa akondo kakulu nnyo lwaki ab'empeewo si be basamirira Kkungu simanyi olabaawo kale tutambula mpola mpola kati ekifo kino tugabuliramu amagi era mulimu omukwesisa ogwo ogudda munda mu kisaka eyo senga timba ng'oyaze wasanga ebyokulya ndowooza era ebisosonkolo biyingira biraba wasanga ebyokulya binaanya ku magi ago tatulya tugende awalala muganda wange ate oba yalidde eggi ovanga ku kintu ekiri eggi ate ku muntu kiseereza ligenda mugga kati ezo zonna nsaka zireetebwa bazzukulu okusinziira ku bubaka bw'aba afunye jjukira watugambye wano mugendera nnyo ku bubaka akati ezo zonna nsaka gano malwa bagabula musajja mukulu kabaka bulamu wano aliwo mu bwawaswa ettanda aliyo mu bwakato eno ennombe ye okwo kubabikka akugambye okumubikka kanga tulabayo ate oli omukyala we Naalongo Nabinene omugeresa Naalongo Nabinene bwakawala Namirembe oli agalamidde nga tulabayo nga wakalu bantu basulayo bwewabeera tulabayo engoye jako balongoosaayo n'emikolo emirala kati ezo engoye bazambala ddi engoye ze ziriyo bazambala ddi waliwo emikolo egy'omunda egikolebwa gyezisobola kugamba ku mpewo okujjako nga otuusiza kiseera nga akuyisa okugamba nti kola kino noba ng'ofuna omukisa omuti guno gwamera ku mayinja era weekuli amazzi gagujja mu mayinja kati ekifo kino gambye bakiyita Nnombe eno ye nnombe ya Kabaka Bulamu kyekifo Kabaka Bulamu wasinziira era bw'ogenda n'obikka ettanda ate era akujirize n'akugamba nti genda Kkungu omalirize emikolo gyange okusinziira ku mbeera yonna gy'oba oliko kakati wano ate wano olukubo ligenda ku nzizi ziri zenabagambye ziri kati ate lino ejjinja wali tulabye wali wani maaso gaali Kintu yoyo ono ye Kintu era ndowooza oli akulaba ekyo Kintu nti kiri awo tekitegeerekeka Mukama y'amanyi
katukwebaze gwe atulaba tusinzidde wano Kkungu ku lusozi olukulu olw'abannaffe abeddira empeewo naye nga lukongojjebwa oba lukulemberwa muzzukulu wa Mugema jjajja wa Buganda Sebanakitta Akaggwa atasobodde kubeerawo mukadde kano okuba nti emirimu alina mingi ekyaliyamba abazzukulu be mu kaseera kamutuukiddemu okulaba nga nabo beetereza tujja kumulaba tuli ne Mutumba Salongo Mutumba agezaako okutulambuza ate tuli ne muganda we ono mukulu wa mutowo ne mukulu nze lwakuba nina ono mwami Malese Buliba twagala okumwebaza kubanga buli kiseera nga Delta TV atuyirawo omubiri ng'enjogera y'ensangi zino kati kakike tutannaba kutuukako tutuuka wali mulabe maama oyo nga bwe yeegalamidde obulungi tugende tumulabe awo yeebase ate bbaawe wuuno yayimiridde kiri Kkungu wano era n'ekyo kyoto ekyoto kyekwayotera mbadde mmaze emyaka mingi nga sitambuza bigere nga ntambuza mutwe naye olwaleero ng'ate abalaba endeku eyo yalwala embalabe naye jjajjaffe endawula alwaza envunza bw'aba akubanja ebisundosundo nkati era nga bwolaba endeku endo yakola ki abantu bayiwa ebisundo ne bagamba namusuna kumbe ndawula amuli bubi mulangira ndawula nkubuuzizaako nnyo ssebo kale tetukyaddamu muzannyisa kati ne maama gwe mbagambye Nalongo Nabinene awo agalamidde alinze omukulu ajje awo balongo kati bano kalombolombo okujjayo basiba obaana bagamba nti genda bulongo obwo ne babasiba ne babateeka awo ekitegeeza nnyinza okuddayo nenzaala abalongo nembaddamu ng'obasabye ng'obaagala bino nsumbi era yemu yeri gye mbalazeeko ku ndeku nze mugiraba nti naye erina ebisundosundo mbuga ya ndawula kakati okusinziira ku byafaayo bya wano nga ggwe Salongo Mutumba kati ate wano wo waani wano boundaries ziizo olusozi luyita kuno olaba eri nti nnimiro z'abantu eri walala anti nnengeddeyo amabanda gali ne ŋŋamba oba nago galimu jjajja alimu naye nga ku lubereberye amabanda ago gonna galinga mu mbuga eno kati oluvannyuma lw'okugenda nga basalasalako ne bakola gazeti y'ejjinja lino empenda zaalo zeezo ebiro kibira mukiraba nga ekibira ky'amaanyi kati omuntu ayagala okuggyako eno oli ayagala kujja eno ng'oggyeko taloose ayagala kujjako eno yawulira omutima gumugamba ajjeko eno naye nga talina kyaloota era omuntu waddemba okujja n'asaba n'atambula n'agenda bw'afunamu ngadda nga yeebaza ngadda nga yeebaza nange nkumyemu nengulayo nenkwawo nenzeetikka kati nange ndinde kudda neebaze liiso liri waggulu alaba Delta TV bw'otunulira olusozi luno bw'otunulira ejjinja obugumu obugamba nti koliyimirira okumpi oba olaba saawa yonna weebuusabuusa naye ate ketuli ne Salongo Mutumba twagumye twagumye tujja kubeera nga tumalirako ddala bulungi nnyo njagala okujjukiza ggwe ayagala okwetaba mu puroguramu Wakula Ennume jangu weewandiise wano Katwe ku Muganzirwazza puroguramu etandika nga 26 omwezi guno gwe tulimu ogw'omukaaga kale nno mwenna tuwakowoola tutambulire wamu olusozi luno terulinnyika owulira nga tutandise n'okubukeera lwamaanyi naye Salongo Mutumba yempulira tawejjawejja kanti nze namanyiira ng'ekuba neetoolawo emirundi n'emirundi buli lunaku
kakati ffe tuyoya busera oba mutumba oliko ekyenjawulo nange nalabiraawo olinza okuba oliko olukambwe embuzi ebyo ebiweebwayo ebimu kubyetera okujja okwebaza kati bwe babiwaayo nga bwe batyo biragawa tubita bikuumibwa oba oluusi okugabula abantu matema tusobola bita ne bigenda edda ani yali alabire ku bukoko buno bayitanga maka galeeta maka gasonda koko nejjawaka nga temugimanyi temanyi gyevudde netandika okwalula oluusi batta netambula yerondedde nakola ki nalonda nkokaka nakoze ekisibo kati tugeragerako ku kyoto kiri tulabe twende wali ewa maama Nalongo twetolemu katono bwetuti tukomewa wambafundi ojja kuba tukoze bulungi Saalongo naye nga nze sijja kuwa kwebaza abalaba Delta TV ndine Saalongo Mutumba ate ne mwami Sebuliba Male Kayongo Bulasio amanya ina mangi agakumalayo kiseera mu mbeera yonna kati kino ekyoto kyani kyekya maama Nalongo Nampyangule mukyala kungu Nampyangule tekakatamuka gaako nga bwe mukalaba takatamukago okutta omukago n'omusambwa naye nange nsaba mbyere ku bwedi ne bwenti nange nsaba ntutumukefunyimbe wamaanyi gitambule bankuze ku Delta bankuze ebya Delta saako ogenda okuba oli awo takunfula wamaanyi ebya Delta olwedde ndi mukulu mu nsi yonna ekyoto kye wetukumira naye nayota omuliro kati ate ekyo ekyo emisange oba ali bayita emisambwa kwe batuteesereza batuula okwo yadde batubala naye nazzi kuno eddanga embeera ekyali bulungi kubanyuka nali nkyali muto ng'obeera eri n'oyita Nampyangula mukyalako ng'eddoboozi lifuluma mu kibira muno tiwangi tubadde tuzze kukola ki kukulabako kubuuzaako nti kale kanveewo gatakkiriza kukola ki era kumulaba nga temulina kujja ne mumulaba ne kati yalagawa yafa mwali ensonga lwakigambe nti ati naye njogera nnyo byesitege kyalira mu kirooto n'omulaba Nampyangula atukyaliriku nkyaliriku ati nziruka ndagawa nze n'omusajja wamala Nampyangule wamajjangu nkyalire tukole sente tukole sente tontiisatiisa Sebuliba tugende tukole sente ne Nampyangule era naawe balongo era kano kalombolombo bafunamu football tosonga mu ngalo ekyoto kino kyemulaba kyekya maama Nakayima obune kaliisa ngaoliwa nabalaze wammanga nakati kikumibwa busa nama ndaba ku busa bwente kikumibwa obusa bwente lwaki tukumisa busa kubanga zenkulu zaabwe abalaalo era osanga omulaalo omutuufu mu ggana lye temubulamu kyoto kyabwe kati omulaalo yakimaki ku lusozi kungwatu lw'Abaganda olw'abempeewo bonna kwegamba obuwangwa buzingiza buli wamu obuwangwa n'ennono kati obusa mu bujjawa busanga bwabbeeyi nti era ozirengedde sayidi eri tuguŋŋaanya kuŋŋaanya mugera bazitutte mwene mujjayo busa naye nti bazireeta muno abazzukulu nga basiimye embeera tutambula mpola mpola buno butiiti kiki kino endeku bagiwunda ya Nampyangule era ng'eyimiridde mu bwa Saalongo Ndawula eno y'embuga y'enkulu oli bwe tulabye wali owendeku ezirika gundi eginyanga lyakulanga ekiwujjo ky'erikopita eyo nkasi lyato nkasi
kuba jjajjaffe Mukasa atasinzidde wali eri kati ki ekiri kutte era bwe yali atundibwa bwekyo nga bw'oyira kasi bagisimbaawo asimbawo enkasi era ng'ate awawannema mu bwakitinda mu mbuga wali katusooka wano ani amanyi musoke gwasimba ku ggulu musoko no ku ggulu baatugamba mbuboza olira ogundi ejjinja lino oyaabwe ati nembuga ya musoke nina senga wange yenna musoke bamuzaala musoke anuuna eggulu ne bamuwirya namusoke embuga ya musoke kale tukyalambula mpolampola awe tuli wano tuli kungu mu mbuga ey'omusambwa kati nze nange abandaba temunzanyisa ndi musambwa sisaaga kale embuga ya wannema era olaba nti tujjayo akalombolomo bateekawo emiggo gye guno omuggo gwawannema tulaga nti gwalemala talina buzibu sebuliba tontiisatiisa nze nabagambye dda kati nze ndina mpyangule abatulaba webalijjo webalire ddala tuli wano yenkasi eri mu butonzi bwenkugambye kati bagisimbawo bwe bati kati so nitujjayo obulombolombo okulaga omuntu enkasi kati eno yenkola eyaffe eya bulijjo eri ey'obutonde teeka enkasi ezo enkasi zino n'amaato gano ewajjajjaffe nguni Mukasa w'ennyanja bwe nabadde naakatuuka mu kifo kino nadde sirooza nti tuyinza kitambulamu nyingi nnyo wala nnyo ate gwe mu bibinja abasirikale eyo omusirikale alina kubeera walengerera buli kimu agala ku toopu eyo eri embuga y'amayembe nabadde sirowooza kulambulako ku kifo kino ne tutasanga ku musota emisana gibeera nagyo gyekwese emisana naye kiro gibaamu ensonga y'abantu tolaba n'enkima tozirabyeko kimanyi nkima ziro tekize namanya nti nampyangula entuuse kima mweziri muno nyingi era temuzigobaganya okwata n'omuwa n'ogiwa neekwata bulungi nerya yinza okubeerawo nze bamanyi okuŋŋamba ogenze mu nkima zo kubanga bamanyi okumpitakawo nga zinneebulunguludde oba mbadde nnamu amenvu oba miyembe ng'egyo nga nzigabira kuko ogikwasanga buno okwata nerya ziri mu mbuga yaazo ziziri kati olwokubafunze ebyo binsobodde okubagambako ensozi n'olukulemberwa omwami bamutasiba n'akitta kaggwa we mutasobodde kulaba mu kadde kano olw'emirimu emingi gy'alina ng'akadde kano alina abazzukulu be bangi bakola ki bakolako mufunye akadde aka mujja mulaba ayogere okubalambululira ensonga buli kimu kibeere nga kitambula bulungi kale omulaba n'akitta kaggwa mwami yabyafaayo ffe tumusiimako kimu yatukolera essomero abaliyita Isikke Nursery Primary School lisomesezza obwana bwaffe wasoma ki wasoma byakulanga byokulanga saalo nga tonamubuuza ku ejjinja lyo lye baatemako omutwe ne ligenda eri eriri emigadde ali eri baalitema liri wali eri lye baatemako liri wali kati bwe yali nga ebiseera yali awanvu ennyo ng'ayagala kusingaani kitaawe oli mwana kakati awanvu kunsinga buwanvu ayita ku kitaawe era bw'olisanga liri eri emigadde ligalamidde bigalamizibwa eriti oba mwali mutuuseeyo kwegamba omuntu yagutema n'agukanyuga eyo kati lino lyafa bweriri nalyo ligalamidde kwe kwava ekigambo okugalamida ne bagamba migadde kwawanuuza ne kuva erinnya eryo ekyalo ekyo kukiyita migadde awe wava ensibuko yakyo kale gwatulaba twagala okukwebaza okubeera nti obadde otugoberera naye nga sinaba kusiibula mwami Maleso okuweeyo akagambo ku nkuluze mu bufunze kankwe guno omuzindaalo gwange kaweeyo
bannange abalaba enkuluze ku Data TV mwenna mwebale kugyekuumirako Data TV bino ebintu bya buwangwa tugenda e Isirayiri ne tulambula tugenda mu nsi z'Abawarabu ne tulambula n'ebintu bye tulambula bye bimu ate ebiri ewane waffe ate ne tubisinza nnyo ate ebyaffe tubikyawa ate batwagaza biri ebyabaki ebyabazungu naffe kyekiseera tulabe ng'ebyaffe tubyagala. Tumirayo omuntu omu ku nkuluze kubanga yeewo nnyo omubiri. Ntumira Naalongo Naalongo wange anfumbira akamera awaka Naalongo mukyala Sebuliba Male tinkwagala nnyo. Kale toyanza nnyo toyanzege ono ye mwami Male Sebuliba ate ne Salongo tumirayo omuntu omu baba. Nze okusooka kwa byonna nsooka okutumira mukyala wange Nalumansi Prosi nenzizaako mukama wange Sebanakittaka gwe lwaki muddingana nti mwagala nnyo olw'embeera gy'ayisaamu abazzukulu be olw'embeera gye tuyisaamu muntu mulamu muntu mulungi situmanyi nti obale bali nga musaba gw'omujjuludde nti gubalireeta era alibeera bw'atyanjawulo nnyo. Salongo mu biseera by'eddembe onywa ki kaki akasinga okuwomerako okunywa Nairo special kale mwebale nnyo mwebalire ddala tebatulaba Salongo Lusiba ffenna wano tuli ba Salongo Salongo Sebuliba Salongo Mutumba nange Salongo Lusiba mukirize tubasibulire wano programu enkuluze bwete bwefaananye ate ennaku z'omwezi nga 26 programu Wakula Ennume tugenda kubeera nga tusabuukulula abali mu bbanguliro mweteeketeeke tusabuukulule programu yaffe etambule ffenna nga ba Salongo katusinzire wano ewannampyangule tubagambe nti Ssaabasajja Kabaka n'abagereka agerekera Obuganda.